yagala Katonda akyakuleseewo ne mu mwaka guno omujja. Bwe bumu ku bubadde obubaka bw'omusumba w'ekkanisa House of Prayer Ministries International, Aloysius Bujingo, mu kusaba okwamalya g'ekyemisana olunaku olwaleero. Katonda mwebaze kubanga newankubadde nga Setaani akukoze bingi, naye munnange okyayimiridde gwe tomanyi na kumanya nti oli bujuliza obulamu. Eri abaali bakuwandukulira edda nga bamanyi nti gwe owedde. Eri abaali bakuwandukulira edda nga bamanyi nti gwe naguno omwaka toli kutuuka. Naye Mukama abadde mulungi, okyaliwo. Bibadde ku Canaan Land e Makerere Kikoni, Omusumba Bujingo n'akubiriza abakkiriza obutasabuka na bigambo. Akagambo kano nasuze nkalowoozaako ekikwogeza ki? Mukwano gwange, mu byonna by'oyitamu ne Katonda, mu byonna by'oyitamu n'abantu, ebigambo ebyo bibeere bitono. Bw'oba otabuse n'omwami wo, ebigambo bibeere bitono. Bw'oba otabuse ne mukyala wo, ebigambo bibeere bitono. Bw'oba otabuse ne bakama abo, ebigambo bibeere bitono. Bw'oba otabuse ne mukwano gwo, ebigambo bibeere bitono. Bw'otabuka n'omwana wo, ebigambo bibeere bitono. Bw'otabuka ne muzadde wo, ebigambo bibeere bitono. Gavumenti bw'oba tojjagala, ebigambo bibeere bitono. Omusumba Aloysius Bujingo agamba kirungi okwenyumirizamu ebyo Mukama byakuwadde kuba by'oyina bangi tebabirina. Muba obulaminga Katonda mugyeemu. Omusango gwange guyise Katonda wange. Omusango gwange atategeera bulungi kyekitegeeza, kitegeeza ssaala zo. Essaala zange ziyise Katonda wange. Anti olaba baanukudde oli, baanukudde ono, baanukudde oli. Ffe bwe twali tukula ewaffe Masaka eyo, baatuwa disipulini ey'okulemeza amaaso ku sowaani eyaffe. Emmere gye bawadde oli n'ebifi bye bamuwadde tebikwatako, amaaso go gabeere ku sowaani yo. Bwe twabanga tulidde ebyetaagisa olujjuliro nga tulidde ku lujjuliro, tokwata wano ne wali. Ebiri mu maaso go byokka by'olya. Kati ebiseera bisinga ekitumalamu amaanyi, amaaso tugaleka okugatunuliza Katonda n'ebyaffe, ne tugatunuliza biri na biri, bali na bali. Ogenda okumaliriza ng'ogamba omusango gwange guyise Katonda. Remember your prayer is your petition before the Lord. Ayongeddeko nti mu buli mbeera mw'oyita, sinzanga Mukama agaba obulamu obutaggwaawo. Tewaliwo omulembe ng'abantu baseeya buseeyeeya. Tewaliwo omulembe ng'abaavu tebaliiyo. Tewaliwo omulembe ng'abakaabirira Mukama naye nga bijja kujjira ku appointed time ye nga teguliyo omulembe ogwo. Emirembe gyonna kibadde bwe kitu. Tewaliwo omulembe ng'abaseegu n'aboononefu tebaliiwo. Tunulako emabega olabe emirundi emeka gye waakawona. Olabe emirundi emeka gye waakasimatuka. Ng'omaze okutunulako emabega, kati olyoke okyuse ensingo yo otunulire Katonda otegere nti ne bwe kiba ki ne bwe kiba ki ky'oyitamu kijja kuggwa kubanga Katonda ali naawe. Munnabuddu Bujingo agamba nti Mukama ye nannyini bintu ate era byagaba tebiggwaawo, n'olwekyo lindirira nga w'omusaba ekikyo kijja. Kasitudde bangi naye mu bangi baasitudde tewaliwo gwasitudde mu kifo kyo. Awadde bangi ettaka naye mu bangi baawadde ettaka tewaliwo gwawadde ettaka lyo. Awadde bangi amaka naye mu bangi baawadde amaka, amaka ago tagagabanga. Akoledde bangi abawadde amamotoka naye mu bangi baawadde amamotoka, emmotoka yo tagigabanga. Ekkanisa House of Prayer Ministries International eri mu kaweefube ow'okuzza obujja entebe ezitulibwako mu kkanisa ng'owaayo ssente enkalu oba okugula akatebe kennyini. Omusumba Aloysius Bujingo yeebazizza abajjumbidde enteekateeka eno n'aluŋŋamya ku butebe obwetaagibwa. Naye buli omuntu aleetanga bw'asobodde wabula mu kuluŋŋamya nti bw'oba oli wakuleeta bulesi, leeta nga si keekano akeesigamibwako obwesigamibwa, wabula nga katebe omuntu katuulamu n'awumuza omukono ku sayidi eno n'awumuza n'omukono ku sayidi eno. Bampadde amagezi nti
guno omukono ogwolabanga just omukono ogw'okuteekako okurelaxinga ate guyambako okugumya ekyesigamibwako n'ekituulwako ne byongera okuggumira. Type eno obutaliiko byesigamibwako mikono bulungi naye tetwagala tuddemu tugule mangu. Namwe ndowooza kumwe kuliko yali akatuddeko nekeeweeta bwe kati mu mugongo. So ekikaleetera okweweta tikaba na support ku kkono n'eku ddyo. So tubweyanzege era tuwabaawo agamba nti kati bamaze obuweeza batandise n'okukola choice. Tugezaako okutegeeza Katonda tumuwe ekirungi. Si weewaawo. Byakasimbazi Yusuf ku Result TV Omunnyo.